nti bajjayo Gerald kiweewa n'okuba nti bamununula mu mbeera eno gy'alimu. Kati tufune ku Abdu Mulaasi ono. Ekintu ekyo kiriwo ekiti tuzze tuyimba ennyimba nnyingi nnyo. Nze lwakwasi mbadde siyimba ku mannya g'abantu, mbadde nnyimba bintu byange era bya sitole bwe bityo naye bangi nnyo. Ndabye Bebekulu yayimbako awo ennyimba, nandaba Kamiliyoni animanya Bobi Wine yayimbako oluyimba olwokwatagana ku mukyala twaligambye nti ono ani gundi Ameria. Twalabako abayimba Ameria, mulala n'ayimba abayimbi amannya bangi okitegeera. Kati toyinza kuddaawo gambe nti otandise okuvunaana omuntu eyayimbye erinnya Abdu. Specioza otye ndujjukidde bulungi. Specioza singa naye yavaayo n'avunaana kyalibadde kikola ki? Kyalibadde kigamba nti buli yayimbye ku linnya ly'omuntu musango. Kakati kino ekintu ngera Nantaba bwe yavuddeyo, nze Nantaba n'adde mwokyeza bubi nnyo nga ntandise n'okuyiiya oluyimba oluli direct nenenya ndulese. Mbadde ngenda nze mbadde nzirayo ate nga luli direct naye nategedde nti Nantaba abali mu mukuba be babatuufu betuwulira nga abasajja babagamba nti babayita baki mu gavumenti mulimu abo abantu ba Mafia. Kakati ba Mafia bayagadde bakozese ffe abayimbi tujjeyo eddoboozi lyaffe tukyankalane Nantaba eri tumwononera akalulu. Nze namaze eddo kitegeera naye nga Kiweewa talina buzibu, ekintu kye yayimbye talina waavunaanibwa. Kati ffe twagala kumanya kubanga ffe enkya tugera kubeera bubi nnyo, tugera kwekalakaasa. Si kwekalakaasa mu bubi naye ffe twasazeewo tugera kujja mu masaati olunaku lulamba. Tugera kujja mu amasaati nga tuwakanya etteeka ly'okuyimba lina ba Mafia lye bazzeemu. Tugera okujja mu amasaati nga tuwakanya etteeka ery'okusiba omuyimbi ng'ayimbye ku ki. Twagala bate ebisodde biri babiyitaani ebivubuka bino bizonto, twagala bate Kiweewa. Okitegeera era enkya tugira kuba tuli bamutawaana nnyo ku nsonga eyo. Nze nkivumirira oba gavumenti eyasibye abayimbi abo bannakatemba abo oba gavumenti eveeyo ekyogere ebavunaana ki. Twayimbye nga tuvuma Museveni, twayimbye nga tuvuma gavumenti. Okitegeera ate waliwo ekigambo kye bayita democracy, okweyogerera si bwe kiri mwabasoma mu bimanyi. Kakati okweyogerera kiri nti nsobola okweyogerera nga mpita mu freedom. Nsobola okweyogerera nga njogera ku gavumenti nga kwebyo bye naalyogedde mu kamera nga wendi naye nembiwandika mu luyimba. Lwakuba nti ffe abayimbi amaanyi kye tuyina nti ekyo ekigambo kye tuyimbye tekiggwaawo nga gwakyogedde kiyinza okubula naye ate omuntu akedde ku makya n'ayimba oluyimba lutuuka n'ewalala. Kati kye batutyako naye batutiira bwereere balina okubeera nga batereeza embeera yonna abantu gye bawulira nti gye balumwa kubanga tugenda kubiyimbako tukoowe bukooyi byonna byonna ebiruma ensi. Obubaka eri abantu abalaba BBS, abantu abalaba abayimbi muveeyo nammwe mutulwanirireko kubanga kino ekintu owasidde obadde osala nnyimba zange nga sikuvunaana, owabbala okuba ennyimba zange sikuvunaana. Kakati wetuba nga kino kituuse ku ekyo kitegeeza naawe wennyini ali eyo togera kuddamu kufuna nnyimba z'omuyimbi. Jangu mujje mutulwanirireko endulu tugikubire wamu ne bafaani baffe abadde batulaba baagala tugoba mu kuyimba naye tetujja kuvaamu. Abaana bato bakyajja bangi nnyo, abaana buli mugigi guzaaliddwa. Abatulaba mwenna abali eyo mwenna naawe oyagala kuyimba n'omwana wajja kuyimba. Guno omulimu gwegwo ogw'abasajja abataliiko nti twasoma nnyo naye buli mwana ajja n'ayiyayo ekyokulya. Oluyimba lulina buzibu ki? That is art. Gwe olulya mu kikyamu ki? Just abamukutte tebategeera oba mwana saagana byogerako naye nga abantu abamu tebategeera. Si nti tebategeera, balina amagezi mu bintu ebirala. Ne bino ebintu ebya art tebabitegeera ate tebakola ngako research ya art. Kati ate buli wokwata omuntu gwe bayita artist omwongera amaanyi nnyo ate gwe oyongera kwenafuya kubanga oluyimba that is art. Kati yasobola okulutematema namubuuza kye yali ayimbako. Ebintu bya art birala nnyo kuba ku ndowooza yaabwe tebina ebikwataganya n'endowooza yaabwe. Kati baddira endowooza yaabwe y'ekintu ekikulu ate ey'ekikadde tuse aye ne baagala bagisse mu bino ebintu birala beebuuze ku bannaabo ababimanyi kubanga balina mikwano gyabwe abamanyi kye bayita art. Waliwo abantu abakulu ffe betuwa ekitiibwa nga ba Alex Mukulu, Katende Sempeebwa, bangi abategera kye bayita art ng'ate basobola beebuuzaako. Ng'ebintu ebimu tebannabikola basooke beebuuze ku bantu abo kye bayita art
kubanga ati asobola okukumenyaamenya gwoba olowooza omumenyaamenya naye ate ye n'akumenyaamenya in the wrong run. Oyo bamuyita Big Papa, former manager wa Radiant Weasel, ate nga naye muyimbi, so ku nsonga za Gerald Kiweewa bakyayongera okulaga obutali bumativu. Kale katweyongereyo ate nga bwe ngenda okukoma oba oliawo we tunaatandikira olunaku lwenkya ngenda balekera emboozi y'omuvubuka Fresh Kid, a young prodigy that came in this industry